tufunire Bruno kakaweta yagenda okwepicha yasaba transport kati simanyi oba ne mukwano gwa sina naddamu okulya waba alaba ebintu kika kino kuba kirabika rent ono amujja mu bifo bingi zenna nemanyi ategeerako okusinga ku Bruno K kati faani base ya Bruno K ne waba ayina abantu babiri nga badde bakuwagira tebajja abakola omulimu gw'okola banene bangi nnyo bangi so you affecting your job kakutande tuyise mu myezi giwere 3 ng'olubuto olwo terufuluma ne woona otulimba bulimi mbu walujjamu tujja kutegeera wali muyaayi kyova olaba Henry yatugamba abantu abo abeerusa Bruno K lekera okuleka obujulizi mwebale mwenna abagyekuumiddeko ngamba media mwebale kulikinga subscribinga commentinga kusharinga mwenna buli omu kyakola okulaba nga interview ene betuka ku muntu oba embozi yetunywa ne betuka ku muntu yenna yenna aliyo n'agiraba ayigamu kyayiga n'ayigamu ayigamu okuvuma n'ayigamu afuuka professional interviewer n'ayiga n'atajja tuula wano tulino Dias Walugembe omulangira ebirasi kyabyongerako byali bireese ettagale tulina Dias Walugembe omulangira Dias bamuta Dias Walugembe osobola ogenda ku socials zange mostly nkozesa socials ziri 3 nkozesa mobile money nkozesa YouTube nenkozesa ne TikTok lwaki mobile money esooka kuba ya mugaso nnyo ate abaana basaba ennamba ewali eri ku TikTok kuliko Dias W omulangira awo bogenda kunfuna oba wotekamu the truth gossip ku bibiri ebejja kujja ku YouTube ojja genda otekemu Dias ojja kutekamu the truth gossip oba osobola okutekamu Dias omulangira oba Dias Walugembe ebejja kuleetera YouTube yange either way kyonna oba otaddemu the truth gossip ebejja kuleeta oba otaddemu erinnya Dias DIUS ejja kuleeta bawe namba yange mobile money ate banaateka saagala basumbuyi namba oba mpozi okuba omanyi kintu kibye consultation si consultation byoyagala byonna babimanyi soma ennamba charging eri 0704 189 0704 noti 7 noti 4 ate 4 gitadde mu luzungu noti 7 noti 4 emu 89 2 nya emu oli mulangira naye Oluganda era lukutawaanya tuli wa .com ate ne mujalimira njogera okujjukiza abaana luli bankubira amasimu nga baŋŋamba ababba content ladus bakuba ebyaddala ababba content bacomplaining bakubira oluyafana kati laddu tukubire mulwaki mubikka logo ebongere bakube tebadda mubikka logo kati babbe nga tebabikka logo okutamuza content it's inevitable so mujjawo n'okuteka kasatu bika logo ya muntu kuba naye ayagala kweyongera ku kitebe Dias ekiri ku social media bono wetutulidde wano nga Jostede kyakola manager Roger simanyi nakumanya si ye Roger ye manager Roger Roger yoli DJ ono DJ oli alinya ku palette singa akuba mumpi nyato abere no wasuwa kuli kati bamutera upgrade DJ Roger Roger kati ye Roger kati ono wa spice pamita Roger yaliko ero lwaki atako ero anti yali loko nnyo ali loko spelling erinnya li Roger the spelling ROGER akozesa R nedase awulio mumpi yakozesa R ono akozesa ki ero kitegera olutalo lwalulabyeko olutalo ndulabyeko I've seen adjusted Saturday dawo bara kyensuubira nti olutalo lwatandika kuva ku show kwennyini eno gye bakola ku Africana Josted's concert okusinza ku information gye nfunye omanyi bino ebintu tetubuuka bubuusi tuva mu bbanga obisale singa onoonya kusooka kufindinga ani ali mu nsobi lutandikira wa luvaawa ani so bwentunuulira ebintu bino balunywa ine kivu kyasemba okutegeka kyali kya B2C nga tetunajja kujja Josted kyali kya B2C kyasembayo kyali kya B2C bali ku Freedom City wati waliwo omuvuka omugo yakola naye n'agamba era ba B2C yabayisaamu eggaali naye nga bo abagala peace tebavaayo kwogera ne basirika kati ku kiina ekya Josted yamuyisizaamu eggaali Josted balunywa yamuyiza Josted agaba balunywa yamubba yamubba sente meka
ekya sente mekasi gena kigenamu eyo information bagimpadde but I'm going to interview Joe Steady jogeddeko naye nangamba ali mu West Nile ngena mujjako interview that's tomorrow bamubba sente ku kivulu kye nakitegera kati West ategera we yamubbira we wakuba ku mulyango twalabako Hindu ne India vangayo ngadde eri ngawo balunywa azigira sinabitegeera kuba twalabanga Hindu ng'ali ku mulyango akuŋŋanya sente naye agamba abo wakitegera nti bamubbye kyobula amaye Hindu yanekisi yamukakankake ng'ali stressed sente bazibba teyamukakankake yagimukaka kali kakodyo emukaka kisi yali tamukaka omukuba bwatyo kisi amubba sente Joe agamba sigenda kukola extras sabula ne yasembyo yagirinnyeko okitegeera agamba sigenda kukola extras Jova nduzinda yagigadde nga Joe anti abayimbi tebabamu tebalina solida omusajja akulaze tagenda kuyimba ku extra ye gojjo ogigadde ngaani ate okuba mwadde akasente Jova lwakira kawa Joe abanja gwe wabbye atabimanyi soko obannyonnyole tebabimanyi bamubba bamubbye sente tananunyola bamubba batya agaba bamubbye sente bwe bamubba sente agaba balunywa sigenda kukola extras bwaba tugenda kukola extras it's okay balunywa agenda maaso ne extras Joe agenda kwefuwa akubira abayimba omukwomu temulinnyako extras zange temuzirinnyako tabeetaaga kuba yenanyini concert balunywa naye atandika ozikuba esimu ojja kunyimbirako wano mu extra ya George akulembeza oli agambye temuyimba audio gyempulidde nga balunywa ayogera ne manager Roger ne manager Roger nga boogera kati mu ddoboozi lya manager Roger erinnya liyite bulungi va mu bigambo njagala twawula abantu bano babiri bombi bali mu gundi entertainment yes naye oli DJ ono manager w'abayimbi waliwo Roger kati njogera ku Roger lwaki erinnya oligandawaza nnyo bwali okay boogera mu audio eyo balunywa ne manager Roger owa Spice amugamba ekikulu omwana oyo musimu yeesiriwaza nnyo ani ayogera bwatyo Roger yagamba balunywa kati abantu bakola concerts kulaga nti no balina kye bakozeewo agana okujja okumuyimbirako oyo mwana yeesiriwaza nnyo muve nakogera bugenzi na mu bigundi kyovula bugundi yena wagamba tewalina buyinza bwonna mu concert yange ekitegeeza nti no Roger yatuuka ekiseera ng'atandise okuwa amagezi mu concert yaani ya Joe Steady nga teyagendako wa Roger kumusaba amagezi kyekimu ekyagaana Mr. Henry okugenda ku show ya Joe Steady kuba agamba their contract over their mutual understanding yali involving amu akasente ke batamuwa Bruno agamba bwe batuuka ekiseera bakubira gundi ani DJ Nimrod bamugamba ogenda kubeera ku stage kyokka ate ono ye tebamukubira tebamukubira naye nga babyogera mugundi nagamba yera agamba baleka bali bagala kundabisa kyobula basaagenda baleka balina kodeke bali bapanze okundabisa nkukomyawo ku bino Roger ayingira mu kintu kino atandika okutabula ayogera bingi Joe Steady n'amukeererako yasoseteekayo n'agamba manager oba yagambye manager Roger oli wambwa nnyo weyasoose namugamba oli wambwa nnyo Roger n'ayiwa sinakisomako nno kye yayiye naye nkiwulira yayiye yayogedde bingi mumwawadde n'okusuuza abamu abayimbi mbasuuzizaako biki ono we yamugambidde oyagala nsome kyani kya Roger sooka osome ekya Roger abantu bakitegeere bulungi Roger bataakirabye Roger yayiye peeni wano yatadde ku Facebook oba ani yamugirize abaana bano oba ani yamu editingiddemu awo ani edit no tebamu editing yabiwandiise Roger yawandiise ebintu bino ate lwaki si yabiwandiika yataddewo to whom it may concern. It's a manager Roger man, yeah. Ono yagambye gundi Roger yagambye to whom it may concern, enough is enough. I am so tired of ungrateful people, more so in this industry. Nkoye akamanyiro k'abayimbi. Okusirika si busiru. Many artists have always
dragged my name in mud because balina platforms ate bayimbi munnange bo teboogerwako nkooye akamanyiiro abantu nga mumanyidde mulinde mulipidde Roger bwe mulipira alayika yaliko etambula bamulipira buli avayo banja bamulipira no pen yabadde enkambwe kuba lirimu ne paragraphs oweda azaawula kwawe nkugambira waliwo eyayambyeko yabyewandiikidde tokisusa ne paragraphs yataddemu paragraph owaye mazima ki kyenfunye mu kubeererawo abayimbi what have I been paid for being your friend kitegera absolutely nothing okujjako okunjogerera n'akamanyiiro so Roger amanyiddwa ebbanga nnyo bayimbi bangi bazze bamumanyira okuli Bafana kuliko Green Daddy King Saha George Yegasooko bayimbi bangi bazze bamumanyira kyakooye takyayagala okuli ne Shiba ate Shiba anti waba ovumye Spice era ovumye Roger bano kirala ndala oli muyimbi nedda so akooye akamanyiro k'abayimbi bano okitegeera kino kati ono gwe twagendedde Buwama kuyimba for free not even fuel kyokka nkugamba nti ne Spice mugattamu kuba Buwama yabadde atuteyo muyimbi we yabadde atuteyo muyimbi we nayo li manager for free okitegeera for free at his concert and yet again he did not appear on his own concert yeyo gye bagadde gundi jo banduzinda teyalabise kati akunako kamanyiiro wetereze okitegeera my artist performed for his crowd but because he has misunderstandings with a promoter organizer kyekiri kyengambye organizer yamubba sose nenkwa background yabunjeva balunywa yabba omuyimbi yabba jostede ate ekisode tabbwa yasibako unique ssebo bakola concert nasanga unique ng'aguze carpet empya mu nju n'amutwalira ku poliisi josede tebamubba n'amuguze emmotoka alina josede ebiseera ekimotoka kyeyali avuga unique n'akimuzigira kati bwe yaleeta balance n'amugamba sente wazigyewa era nakyo kyamutwaza ku poliisi n'amuteekako gw'okubba emmotoka naye nga yali agimuguza ku kibanja mpola buli lwa mukaga bagendanga ewa unique nga banywa kacaayi wamu nga bwe bakolera awamu buli wayasanganga unique ng'aguze ekintu ekipya mu nju ng'anyiiga tayagala era yerakola na muntu akulaakulana takyagala ekyo takyagala ayagala osigale nga bw'oli ayina akazibu akalinza kagenda ewa fiiki baali bakayita Brian era byebyo byemu ebyabawula kwagala kulaakulana ng'omuyimbi talina bakuzimba bangalo tabyagala tatufuze nnyo yenfuga ye oba nawe oyagala kufuuka omuyimbi obafuge nga woyagala nedda yenfuga ye kansigale eno okulaakulana kitono okusinga omuyimbi tabyagala ebyo otubaddewa tubaddeawo promoter organizer he did not appear ate n'amala nadda ku social media mburoja wambwa okitegeera engeri Roger gyalina amatw amanene ndowooza kifyo kimuyise wembwa okukozesa ekisebo why not say it too kyamukoze ndowooza amubuuza kyamukoze some of you have never slept at my home for a year or two under my roof and care is that how you reward me? Kati situation jaji bali muna baziba mumanyira nga tayogera kigambo kino kitegeeza Roger kitegeeza Joseph yasulake wani ewa Roger kuba kati abantu bemanya basulake wa Roger Green Daddy yasulayoko ono yali ne Chameleone yayimbanga owomukwano danera Papa Sidi yasulayo nga asula ali ku studio oba ne gundi ndo yasulayo nga recording ate Bafana by then bali bamanager ngamba abasulayo wa King Michael nondo za yasulayo nga obanga recording naye ekyenjukira yasulayo big guy yasulayo yasuzizaako awera mutuufu naye no yamusuza Josted tugenda wuli reply wetu jotegero baya musuza nagamba I have been taken for granted for long
anti munnange nze sirina platform eyogerako. Abayimbi mbakooye nkooye kyemusinga kyemujja kyemusiga kyemujja okungula. Akooye agiwandiise emirundi 3. Abayimbi akkaatiriza. Spice mwagendera simuyimbi kuleka katugamba Spice simuyimbi. Muyimbi naye agamba abayimbi bano abamumanyira. Akooye Josede najja naddamu ki wasooke ku Green Dot n'abagamba Bafana yabagamba Gravity n'abagamba Rita Dansolo n'abagamba King Saha n'abagamba n'ennyongera n'embagamba kati Josede abagambye ono omusajja Lubega Roja amanyi yamuyise nna Lubega tawo tetutuukawo omusajja yawandise kikale esani yagadde nagamba omusajja Nalubega Roja amanyiddwa nga manager Roja wambwa nnyo sitaani yennyini oyo Green Dot wenda tosuseemu awo toka tuddeyo kati tumanye gundi bye yamuzeemu Josted. I'm spending something fishy here. Let me be straight. Ensi yonna tesobola kuvayo ng'ekomplaininga ku muntu. One time told ngamba Roja vaayo oyogere amazima gwe nga gwe abantu ki ekibakuwalanya. Si abawalana abantu lwaki bakurashinga naye buli omu avaayo akurashinga nawe lwaki kiva ku kiki lwaki era gwe genda kunaba ekyogero maani netugenda bwe tuvudde awo lwesede nti yasinaga manager Roja oli wambwa nnyo nakkirira wano sembe ebintu abimpereza naye mu namuddamu nze Roja addamu kiri ekiwandiiko kya Roja nze Roja okunsuza mbutuka mbaluka nateekako egiraasi ko tata tuyambeko kiba kisoma batya mbaluka giraasi ko agambye mbaluka giraasi ko mbaluka egiraasi ko kati omunatika mukyala Allah antwale. This is what I was saying nti oli wambwa nnyo maani oyagadde oyogeddemu nga eyakamera yakamera ki nze ndabye enseko wano sirabawo yakamera bane mugende ku page ya Josted ebintu ebikomu tugenda bisa wano. Hypocrisy is really funny. You are preaching about respect yet you cannot practice it on your own. You aren't even funny with your comedy. Roja ali abadde ko ndi mu comedy. Omwana George kati obusungu bojjewa. Sometimes these people bakola ebintu are different to second for job balumirwa. Njogedde ne Roja njogedde Roja sinnakusabako buyambi ku show yange neemu amazima onogawulira mpozi n'ekirala oli wambwa ate nnyo. Lwaki okiggumiza nnyo ekyokuba ow'embwa? Oli wambwa kiwandika mu capital letters. Simanyi lwaki buli kyawandiika ateekako kyo batulabika Roja alina watuuka n'atambuza amagulu ana. Alaika alina wagenda Josted wali n'akola copy n'akaleetawo n'akatawo paste ko kiri mu capital letters. Njogedde ne Roja agambye baba njogedde ne Josted n'aŋŋamba yandikoze interview today singa abadde akomyewo but alina omuntu wokubiri gwayagala olabisa ayagala abakubire wamu babiri. I believe that muntu ayinza okuba promoter balunywa kubanga aŋŋambye ekituufu ngenda kuwa interview naye sagala njikwewomu mbere nga neddingana funayo abantu muwereko abawerako onkubire tukole interview enkya but njagala njikole nga noono naye maze omuteeka ku display nga nkuba abantu babiri omulundi gumu kati ate nze mbabuulidde audio gye nnina nga erimu Roja ne balunywa audio yo ginawo kosokokerere bono bagitaddeko balunywa naye Jojo twamukolako interview n'atugamba abalunywa tasobola mubba oba akyabijjukira
Sometimes wanomba mu negotiating there's a trust je muteka. No, nga tumaze interview, nga tumaze concert. Natwakasa bwe kimu kiri bulungi. Bali kyali mu accountability. Kati bagenda okulaba nga accountability zigatta. And sometimes ayinza okuba bwe bagenda mu zino extras ekintu kyasukka. Yensonga lwakyavuddeyo kuba ayinza okuba ku gate yali akkiriza nti wali ku main concert bamubbe naye ndowooza bwe bagenda kuba extras yakolako emukono yakola lwaki enesembyeyo takoze buwama lwaki teyakoze buwama kasita gundi yagaddeyo Giovanni Luzinda si yayimbye Spice yayimbye kasaba ayimbye tebamenye bintu kimala George babadde bamwetaazaaki basoke besoti nekyaki ekibuzo kyembuuza lwaki manager Roger alina nnyo entalo n'abayimbi gundi wetuviiridde wano eno ku Lido Beach Entebbe mu gundi ya King Mai Patabe eyuze ne King Saha emabega backstage era omuyimbi omuwobivuga omu yafuna kumpi Augustine yakubwa oluvannyuma lw'okukyakalanya production yafuna empi Saha yamuwujjamu otyo ngamugamba zituddamu okunsiruwalirako ani yakyankalanya production mbu abayimbi bonna bajja okusinziira ku kyenawulira ekyambu abamu ndafuna statements bbiri zengenda okubawa bbiri zanjawulo bombi abaaziwa baali ku kivulu naye buli omu bampaki koza was supposed to be there naye saagenda bagamba mbu Augustine yagamba sigenda kuba bivuga lwansonga tewakoze rehearsal naffe nga tagenda kukubira King Saha naye yajjuka yali akubidde ba Palaso akubidde ba Spice akubidde anti bakola gundi rehearsals ne Chameleone yagenda nakola rehearsals simanyi ebayira kisoboka kuba Chameleone show yagirimu nnyo ng'agipika n'agamba tagenda mukubira teyakoze rehearsals omulala n'aŋŋamba nti Saha yasindika omwana gundi Augustine yasindika omwana nti genda ogambe Saha atuwe programu nga wegenda otandika ng'ate Chameleone naye yatuma omwana akole ki aweze programu baani ko gundi Saha n'amugamba okuze kutuukaawo tosobola kuba kunkubira nga toli ku programu ko Augustine yosigenda mukubira sina programu ye the statements bbiri zombi zanjawulo baali mu kifo kyekimu kati kuliko emu entuufu oba egundi era ne batuukawo nga bagize era Roger bwe yavaayo yali tasobola kwogera linnya lya Augustine ku stage tewali amumanyi bw'oyogera manager Roger buli omu ajja kukola ki amumanya era bw'ogattako manager Roger manager wa Spice era n'okoma ku manager Roger naye nga King Saha yakambuwalamu nnyawo ate babadde ba mukwano gwabadde asigazza si babadde nakati akyamusigaza biyinza okuba byaggwawo ebyaki ebyokulido byali bya weekend biggwa bityo n'omulimu bagobujjeko badde bagenda okukuba mu January ewa bagujje kwani ate badde bagenda okukubira Saha okakasa bandi yebadde genda okukubira Saha bagumugyeko dda we nawulidde according twomu agambe mulimu bagututte era Augustine kwe kujja ng'akola interviews nga yeetonda kuba na Augustine mbw ate era ne wa Roger badde bamugobye Roger adde amugobye lwaki ng'amugamba wandabisizza kati sibitegeera kubanze wengambira nti nno Augustine nze talina musango awo wennyini Roger we yatereezeza ensonga n'agamba Augustine kuba bandi ye n'amugamba kubira omusajja Roger yali akitereezeza awo immediately n'amugamba kubira omusajja kyekigwe awo nkugambira nti nno ebiseera ebisinga kiyinza okuba n'omukulu kyalimu ki akabadi kuba yali akitereezeza awo oyo omu Green Daddy yavaayo n'amuyita omulogo omubbi walaika erinnya yali ayagala yamwalya Moshimavoko n'agalya Moshi ndikuwadde kasigaze na Green Daddy nawe tandika oyimba si ye yekka Bafana Zenga abagamba yali manager we yaliko manager we the first ever interview gye nakola ku Bafana nakubira Roger it was somewhere back bali balina kawash gye baaliko ku Panamera jijjukira bulungi kitegeera Bafana najja ne mu studio nga yambadde kanzu y'Abuyisiraamu kwambala oyo n'atumujja mu kkubo naye babadde bazzeewo kuba ku birthday yamutonera gundi era bagenda kuyimba babiri wano ku Salama Road nga mukaaga baliko babiri era nawuliddeko ne muŋŋambo nti waliwo oluyimba Spice lwagenda ofulu nga Bafana yaddalu mu busabi balukole remix balukole babiri
kino kyo kiwulidde mu ŋŋambo balukole bajjawo ziri egundi enkaya bazijjewo. So oyo mulala ani omulala awo saha tumumaze bafana Green Daddy kati jostedde wuuyo Gravity lwa Gravity lwanyooka nnyo ate naye nemana ne luggwa naye ate era still njuka ne ku Gravity ku kivulu kye twamubuuza ku bantu bano wanigwe yagaji n'agamba ajja afuneko ku crowd gyatafunangako ng'agamba Spice ayimbire ku crowd ennene tagifunangako n'alyoka amuwa Abatolinge n'omwana eyakajja mu ndongo n'amugamba Abatoli kati ate ye gundi atugamba Gravity nti King Shiba mbozi bulijjo njagala ogiwulirako ku kamera otyo eyo mbozi bulijjo baita King Shiba omukunji atasera mbu eyo Damia Shiba bagundi be bagiteekawo Roja nga bagala okulwana Shiba kyobulaba mbu Shiba bamuteekako ekya King ono Queen nti bw'ogenda osaachi nga bakuleeta nogaa naye onalabeka yasinga amaanyi King ono Queen bulijjo biwulira mu ŋŋambo that's according ki era yakyogera ne mu kamera simuwayiriza Gravity omutujju ate saakiwulira ku ye yekka abantu baweranga basatu King Shiba bamuleetawo nga bani bamaze ofuna obutakkaanya bamuleetawo nga bamaze ofuna obutakkaanya nti kati era kyova olaba omukunja afuna favors nnyo nnyingi okuva ewaani za iPhone z'olaba kitegeeza omukunja manager Roja yapushinga music wa mukunja ayinza n'okuba ennyonyi ye yalinnya yakubira bali banaye mu ntwalira abantu bano ebweru ne batwala King Shiba ne bakwatwala King Shiba n'omukunja naye manager tumwebazeemuako ensusso yatuzuulirayo ekitone ekirala kitone eki ekya King Shiba ate omukati omumanyi luli wali omumanyi namulabanga ku street kati wali omulaba ku street kati omumanyi nimbaze mukuba so kirabika nti era ne mukunja mbu lero namubijja muki nti ne wasula management yesasulawo ng'omulimu gwe alina okuggusa okulaba every time omwana ono ali ku social media alabika nti bw'oteekamu Shiba bakuleetera Queen ne King naye Shiba nga yayimba akayimba tosobola tosobola awera akayimbira mulala muganda wange so ebintu bingi byetolodde ku Manager Roja n'omuyimbi we Manager Roja no omuyimbi soko muteke bali tukatukwata ku brand kuba abasinga obajja okwogera bajja kwogera ku Manager Roja ng'omuntu omuyimbi soko omuleke nze ninako ne yaŋŋambye Roja ye muntu ajja n'akuwa ekintu mu public n'osanyuka ng'akuwadde katugambe akwadde let me talk in money terms n'akuwa emitwalo 10 naye mabega n'akufumita ebiso bya mitwalo 5 ng'ebigambo byakwogeredde mabega eno ng'oyogera nga nazitutte edda gwe abamanyi naye nga byakwogeredde ate nti bikulabisa nnyo mu bantu tabyogera nti nga byogera yekka nti abyogerera mu bantu nga bwe nkugambye odiyo yeefulumye nga avuma gundi jostedde naye ebyo byonna nga bikyali naye ng'ate yalaze nti nagenda kujja muyimbireko ku kivvulu oli kyatamusabye kujja kuyimbako naye anti olaba bino ebintu biri two-sided abasinga bakaba Manager Roja abayisabubi naye abantu basigala baddukire wa Manager Roja in case of anything ekyokubiri tulinayo Alan Cruz yasobodde atya okubeera ne Manager Roja paka kati bamwetaaga kukyoka Manager Roja bano yali tabeetaaga bano abeeteekako kiseera ne Alan ayinza okuba amwetaagako kiseera era bwe kiriggwako naye olimuwulira naye bano jjukira muyinza okubeera n'omuntu omubi nga bwe yasinga obubi mu family naye nga teyalinamu akasente buli we mufuna ekizibu musoka ne mwerabira obubi bwe naye nga wamala obayamba ekizibu ng'agenda balangira naye nga tetemulina ekyakukola oluusi abalina resources zobaweetaaga gwe ng'omuntu kati nze wano ndabawo ng'ekintu kiri bwe kityo alina studio alinamu kasete connections alinamukko nyingi ne resources azina endala osobola okujja nga olina byogenda okukola n'akuwa kavaanike ne kakuyambako sente ziza okula nagamba producer akubiremu awo ku kidongo oyinza okuba nga obwavu bukutwala nakugamba kubanze baŋŋamba n'aka kamotoka ke bavugako kanaku zino ka Alex oli yajja kumuwona namugamba akankwongeremu obusente buti akamotoka nkatwala oli nga yaze n'ekizibu namugamba sente jazizayo nti nagamba kati akamotoka kankatwalire eddala
anti naye olaba tibaddukire wowola okuba nti alina resources naye nga yesi muntu mulungi wakuddukirako according to them siddukirangayo we era aveeyo ayogere bannamawulire abaddukidde ewa roja siriimu ate simala nnyo nagambino gabusaba interview ebyo bya jjenjeero ate manager ojja kola interviews ate onoosaba omuyimbi nga manager takkiriza onoogikola era olina kukubira muyimbi era omuyimbi ajja kugamba kubira manager roja ono ba tokubidde manager roja era tojja gikola nze simusaba interview bya jjenjeero lwaki ate kuki omuyimbi enaku zirekoza interview etambula ayina ennyumba erandireddi avuga lwenjirova ebyo twejubisangamu ate yejubisa avuga lwenjirova nze nina obuzibu bumu mu bulamu bwange mwe kyemutwala omuntu nti akikoze nti kyakabi mwagala mukolako interviews ebiseera ebisinga mukirabanga ekya bulijjo era ebiseera ebisinga mumanyi omukola nali mbaddeko nawe ng'okola interviews nenzira eri netandika okkuba olwana anti nga ndaba bye mukola byakisiru byakijegaye abayimbi weebali neŋŋamba zaayo sijja gikola gikole lwaki nga ndaba tena kyengattako I've done interviews nezitambula kyogamba I've done interviews nendaba nti naye nange leero nakoze ya kisiru kyogamba omuyimbi waffe talina kyakugamba talina kyagattako era nze nina ne gundi gye nalinga nkolerako nga okolayo bangamba gwoba ogenda omukola ne muyiriba nga sina kyakkola nti mukama wange aŋŋambye ogenda omukole ogenda omukole naye nga toyagala abayimbi weebali mbalina mu kategori yange ndisijja ŋŋanye gwe sijja kukolako interview era tolisanga nnyo nga ntijja n'omuyimbi kyogamba tetuli kusanga okuba ne bana abayimbi abato abaana bato abakajja kati ate abo bo ebiseera bisinga njagala nnyo ekyo kyolwa nekiŋŋambi nakiŋŋamba omuyimbi ajja obuuza ate njagala nnyo okukola naye nkuba mba njagala naye atuuke wali era ebiseera bisinga omuyimbi atuukawo mwesonyiwa kasata ntandika nga kale etandise okutuuka nga atandise okufuna abalala kati abatandise omulaba bamukwatako nga nkola ki nga nkita njagala nnyo okatukola n'abayimbi abatandika ogenda kukola abayimbi batandika pakati ate naye mbatuusa bwe mubatandika ne mutandika obbagwira gwe n'ovaawo noonoonya abalala bwansanga nambuuzaako bw'aba awulira nankubira nga dayasi tukole kino taata wa champion gudo muleete nno kuba naye atandika taata oyo abo sijja ŋŋambye abatandika abayimbi abatuusa abakadde naye si muyimbi mukadde muyimbi muto upcoming rising star sijja tuba tuli awo Bruno ke bannange Bruno ke kitone kyakikozesezza bulungi ayina ekitone atukiikiridde bani ffe abaswala kati jajaaswala aswaza buswaza abaana bamukozeemu katuni ng'ejjudde ebyoya ekintu ekyo Vanessa yakyogerako naye kunze nga nze ngenda saba kino ekintu the way I see Bruno K nenge gye yetwalamu si ye muntu akuza nze mubongo wange kikyaganya okutereeramu kye bamugamba muganda wa former president wa America Bush kikyaganya otuulamu lwaki kyewasinza otakesira omwana yagenda okwagala nga tasobola ng'ensiko ekutte talina waayisako ekkubo talina naye ddoola ensalo tali kusonyiwa osobola otya okuvayo noyo enewe nze nnenya omukazi nga nze omukazi yamuddeyo nayogera ebintu ebyo munenyea lwaki kuba tusakera kumakyalo ngamba sajja muyinamu olubuto simanya muyinamu omwana simanya bikoze bitya nojja n'otandika okwetetegula nonsense she really pregnant simanyi ekyo nakyo kuliko question mark anonta ati ng'olubuto olwo luvuddeyo newaba talina lubuto waba yakeera ku makya neyebakako naye ekyokwebaka nande omuntu n'omuwali okwebakako naawe kyanjawulo n'okufunisa olubuto lwa kyanjawulo ya ngenda kusaba tufunire Bruno K akaweta kati gwe tuba tuteekamu akaweta ye ng'omuntu lwaki ezogundi birth control methods omuntu obutazaalazaala agambye tayagala kuzaala ate be basooka otwala ku DNA batwalayo ani yakulimba owetaki gwe wamutwalayo bekwabo tugamba bano betumanyi wano owetaki sebo gyali omwana yajja wano namube ekene n'abuuka nettu paka taki atuuke yamugamba nno Bruno K guno omwezi sina kyendabye nti olimba omundi ogumu gwe nabaddeko naawe ebiki era bamaliriza ku DNA ayina omwana ettaki ng'omwana wuwe kase omwana ali bweru naye yasooka wa DNA
era naye abagamba nze buli mwana owange ajja kusookanga ku DNA. Lwaki? Simanyi lwaki abana baba teyeekakasa. Naye bannange n'abakazi ye yagenda okwepica ye yasaba transport. Lwaki yamumuwa n'omukazi alaka yali amwekwano? By that time kuba mukwano. Olina ebintu by'okoze ng'oli mu love naawe. Naye nga saawa zino w'obijjukira ogamba nakola byaki. Ate ng'omukazi yalinamu akasente akatamuluma. Bruno talina. Bruno kakirabika kuba yali asaba ne rent. Ate baatugamba. Nedda. Ogaana ki? Nedda tebaatugamba tuba tukyali ku mwana oli Bruno kaki ekyagaana. Kiki baatugamba? Baatugamba nti Serena yesasula rent. Mba ku bintu bya Serena tuli ku Bruno n'eddolo w'emukono. Serena gijjeemu. Ngenda gijjamu kuba Serena ye yatujja enankula bye. Serena ekwataganira ne mukono. Kati nabadde njogera n'omwana sijja kwogera nnyo tayagala tulyogere era nalabye ne ku chatiza naye aleka naye amwepiikyako nti Serena si yeerya kyate mukwano gwa Serena yaalya. Lwaki bulijjo mukiremeza nnyo mu Serena? Namaze ate naye kufuna eyo version ne bandagako ne ku message. Wabula Serena aliwo kubikka. Kati simanyi oba ne mukwano gwa Serena naddamu okulyawo aba alaba ebintu kika kino. Kuba kirabika rent ono amujja mu bifo bingi. Kati Serena otaddemu yaki? Kuba ye yapanga. Ono aliibwe. Abaana bagenda onoonya ekigambo Serena kye kitegeeza. Serena ye yapanga ono aliibwe. Nga musibye ku Serena ekigambo. Ambasadda w'abakyala okubanyiganyiga. Massage. Alina nnyo obulango bwa spa. Omwana oyo bamuterawo studio 2. Ewa. Eno nga ya music, eno nga ya makeup, nga lina ekkubo liva eno ne liweta bweriti. Kati bwe yatuuka wano eno teyatunulayo mu ya music, yatunula mu ya makeup. Yalabika bulungi akera kukopagaalo. Ne music alina? Aliwa. Ate nnyimba zaako lwali mwogeddeko nga si muyimbi? Era omwogerako gwayi muyimbi? Yakoma. Nedda alina yakuba one for the road. Kati ntegedde ne meaning ya one for the road. Kyetegeeza one for the road yakubakamu n'ayitamu akuleko yayaana. Omukazi yatugambye mbu asooka kukwata ssimu n'alaba abeepiica n'alyoka ayimuka. Naye oba omuwaayiriza? Nze? No, lwaki oba omukazi awaayiriza? Manya abakazi nga balina obusungu boogera ebigambo ebimu ebirabisa. Omukazi obusungu bade bukendedde nze munjogera ye ndaba nga balina we bamukokingiddemu oli yamugambye tutekemuko kasunda basi tutekemuko kasunda basi. Omanyina isho ndala gye emboozi eno omanye evaawa? Litaka kwanza kwa nabyagita eva London nejje Uganda. Lwaki eva London? Buli eyakoze interview eyo litaka gwe yamwadde omukyala. Buli eyakoze interview eyo ati issue nga n'engalo bakombako. It's a paid for interview. Omukyala ali mu bizigo yeetaaga promotion y'ebizigo bye. Kimu anti kati we ngambira mbono fuka nzo kwa muwayiriza. No tebamuwayiriza yabikola. Nze akodi ku muntu amuliraanye sagala kwogera linnya lye omuwala almost boogerawo na daily. Era omuwala yamubuuza n'agamba nani akugamba ove ku kikazi ekyo tunga towulira nanga nati kikazi katulwali n'okitadde mu conframinga omwana taliiyo. Yadde oli yali ayagala omwana ne mu bigambo byonna birimu ebiri naye kirabika nti it was planned from long time. Kuba omukazi agamba Bruno K yamukubira essimu yennyini n'agenda amusisinkana n'atandika okumukwana ebintu ne bitandika n'atandika okujja mu apartment y'omukazi. Bruno kajjawo ennamba y'omukazi noza ku bizigo yakaya atunda ebizigo. Kati nanga nti awo ngenda okugambiramu nti tuli ku promotion ya bizigo bya mukazi ono. Basi yakaya atunda ebizigo. Tulina Jessica atunda ebizigo walinga tebatwalangako nnamba. Kuba yagambye clientele ye wano e Uganda ntono esinga eri bweru. And bad news mu diaspora zitambula very fast. Mukazi atunda bizigo dola ntabuzi wa kizigo. Bina ebintu bannaye simanyi wali ku promotion ya bizigo ate nawe bali ku promotion ya bizigo yakozeemu ensobi. Omanyi mwoyo shati mwabaddemu Brunoke ng'agamba nkoye okuyombayomba buli ssaawa. Omukazi najja n'atugamba era nange okuyomba bankugambye ngenda kukuvaako ngenda tandika okwesonyiwa because omusajja dasi musobola okubeerawo n'omusajja ne mulimu lwakoowa okuyombayomba tugeze muyomba
kati either ino mwesonyiwa nomanya omusajja tuyombayomba nnyo oba ye nakwesonyiwa omuntu atukesa nakoowa karo relationship esobola okuba nga ebaddewo ne mukwawukana kwabwe n'abaako gwanyumizaako mu kumunyumiza n'agamba engeri olina ebizigo tugikozese no anti kiri bwe kiti dayase oyinza okuba oyina promotion ekyogerako bikoze bijja at the end of that day ono omusajja badde yebakananga badde tebaka naawe yes olaba kyeŋŋamba nti no abantu abamu balowoleza kumpi nze omukazi omukazi naye yayanisa obuziina bwe nti ajja buli ajja kukwana wukkiriza bane kwekyo kale tugeze mufunyemu tukale tugambe ebyalinkinze tukitwale mu byalinkinze after n'ogenda n'okola buli interview yakutwalako kamera n'oteekamu omuntu eyamuggyeko interview gye bakoledde ku online ng'ono ali wano ali bweru tebyalinkinze oli n'abita nga mulimu ne logo ye nga n'omukazi akkiriza nti ekibuno wekyali ne bamugamba omuntu ne bwati bagenda kujja bakoleko interview yes oyo mukazi atakolako interview tuyiteeke ku mimigi nga mpanvu naye mukazi mumumpa omukazi omanyi ekizibu kyalina kiri kimu okyankalanya n'ebbaawo tetwaliyo nekikuuziwo kale nekikuuziwo omukoledde video z'omukoledde tetwaliyo ekitegeera ekitakagwa teyaliyo wadde mu binazze nga wakati nga middleman oba nga middle woman azze wakati oli awo oli mu kwererejja kwekutula biki bamubuuza oba mukwano gwe gukubonyabonya nti bwa newaba faka tisobola kumuddira wenviddewo kwogera bino sisobola kumuddira nakimaze ate omuntu woba omukyaye mute agende mirembe ate lwaki omwogerera nze saagala bakazi abo ebintu byebavayo ne bakolera ebyekisiru ate ku Bruno kisuse bambi babi kisuse buli omwana avaayo nga omanyi noli omukyala gwe yazalamu omwana ne bagenda ku DNA n'omukyala saategeera ngeri gye yahandolingamu bintu ebyo reason being lwaki babireeta mu mawulire baberangako ababapika eyapika oyo omukyala by that time omumanyi omumanyi kati yali anoonya mawulire these days ne babloggers bonna baagala okuba ne first hand information agamaze ensoose eyo kyekizibu kyetulina wano obwongo buno obulaba tewali asobola ku advisinga nono omukazi actually omukazi mukulumu namulabye simanyi wa mukulumu naye nga ndaba no according nze namulabye mukulumu nze nane manyi ategeerako okusinga ku Bruno K ziwaludi kuliko akazanya akagamba age is just a number okubyemu naye nze ngamba ategeerako okusinga ku Bruno ne Bruno ngenda musaba alekerawo ng'oleka obujulizi every time buliwa obu yaleka bujulizi bakubira essimu bayinza n'okuba bwe beekyayira bwe bamukubira essimu ngolwe batandise omupanga natamanya mbu bamupanga natandika okwogera nkoye biki simanyi nandize nenkulaba naye sirina ssente nterako emitwalo 10 nyongereko emitwalo 10 kubanga ndowooza abadde akikozesa okugenda okukima omwana naye ati ntira nnyo okulaba mu mmotoka ng'omwana oyo gundi yamuvuga Serena Serena bagato yava mu music okwoyogera Serena nga yavuga omwana ekituufu kiri bwe kiti omwana endorsement zavuga tezimumala kufuna transport na Bruno K nze Bruno K ekizibu kye nimulabako kiri kimu Bruno abakazi batomedde abasinga tebategeera banansonyiwa nati abo nedda ayina batomera bakati oyinza okungamba nti wabatomeddawo kababuka bakomyeko mulimu abategeera siba anti mulimu abategeera naye issue simanyi bakazi bano lwaki bajja mu mawulire kozi mulimu ebintu bagamba eby'omunju bikome mu nyumba mulimu kale kisukusukkako okifulumya okigambani mu simu yange mulimu ka disappearing message manyi lwaki WhatsApp because newenjogera naawe manyi mu 24 hours ogenda baki bongo tebunatuuka kujiyo okitegeera bigenda kuyika okitegeera nina omuntu blog omuyanga bakutwali twogera twali tulina owamawulire omu gwe tuliko gwe tugeya okitegeera nga wonagamba ngaali wali okugeya tekubulamu ngaali wali netuuka mawulire tugenda bulungi after ndowooza edde nga wasewo dde ndowooza mutima ne gwekyusa kugamba nebintu bisobola obbita oyo wamawulire yali mukukyala we okitegeera gwe samuyanga mulimu disappearing message nemugamba nategedde katozagazaaki okitegeera nga tolina kyoŋŋamba zakole bati njogera nenamukwaya kumpi bulukanaku naye nogenda namukwaya n'omubuuza oyo beti akuwaye message bize twali twogedde talina nange mange mweziri oyo mubuuze oba alina message yange neemu masembe asobola kubanga agirina nagiteekako bwamu nga
anything can happen. Oli asobola okuba essimu, omuntu musobola okwenyingira, muyinza okumaliza n'oli n'abikwata bino nga bintu mwali mwogera n'abikola ki. Nalabye gundi amwaniriza Radiant Wizo yatwala page anti nga mugamba Bruno amwaniriza mu good drive. Apostinga kwa page. Emotions yagipostinga. Baba yamugambye amwaniriza mu good drive nenga good drive wetukoleeyo. Ati good life nawe imanyi. Obeera bakugamba mu bamayanja abasatu oyo yakyasinza okyabula. Chabula? Chabula yamwaniriza. Palaso yafulaga kabakyala aba. Kati Wizo kabaka. Ale palaso naye fala mu ebyo. Uli omwana mulabe edduka. Wizo. Mwabawuza mbu alina basi y'abaana. Kina enda ne baatazaalamu naye nga yabakyabula. Naye ng'omukyala Dora mugondi yasa advise her. Kino kisuula market yo ng'omuntu ng'omukyala. N'abakyala kibaswaza. Ng'ovudde ku kyalo kuswala kw'abakyala. Oli mweru bulungi nnyo simanyi wali muddugavu n'okyuka. Oli mukyala mulungi. Oli mukyala mulungi. Bwe yabadde asuubira okukwana abamu balinnyamu ekyawakati. Agamba nga ajja kinkola. Wetunakyankana ng'akola atyo. Brand ye y'ebizigo oyina damage gy'ogiteddeko nga gw'omuntu. Agamba oyo kati faani base ya Bruno Kene waba ayina abantu babiri nga badde bakuwagira tebajja. Tebajja. Ekyo kyo kimanye. Mugamba kino ekikazi eky'ebizigo. Ojjukira omukazi yavuma kusasiro w'ebizigo. Yaddawa. Simanyi gye yaddawa. Kitegeera. Yaddawa njukira twaliko naye wali eri ku gundi ku Land Star tugenda kukola interview bakyekyagane tugita. Kali ngenda kugamba Samona ya rebrandinga. Nakola ki? Ebizigo bye yabirebrandinga. Nabituma linnya ki kati? Ndyerabidde naye ya sponsor kati kwe kuddamu okutambula. Walukagga. So ebintu bino muvaayo ne mubikola. Ate walukagga mute. Oli omwana. Kigenda ku affectingamu. Mwano mu Uganda abakazi abatabula ebizigo. Wano imagine tuliza kuba tulinawo 10, ogende n'amasuba 10 bangi. Obalaba ku TikTok abatakula ebizigo bangi. Abakola omulimu gw'okola banene. Bangi nnyo bangi. So you affecting your job. Ebyo ebintu oli already yafunyeemu yatadde page ze zitambula. Era n'abamunoonya okwagala okumuwa ebibuuzo ebirala bagamba kati yakyasinza okutambuza bamuwa where you being affected. Tolaba nti bwebadde ogamba nti nogundi yeesinga eri mu diaspora. Ngamba bagenda kendeerako nga ba diaspora. Dora waliwo ebintu ebimu bye twerekera. Kakutande tuyise mu myezi giwere 3 ng'olubuto olwo terufuluma. Ne wonootulimba bulimi mbu walugjamu. Tujja kutegeera wali muyaayi. Bye walangidde omusajja musimanyi okuyimuka asooka kulaba blue movie. Simanyi ekisaganda kyalina wali wansi gye mutuukira okwebaka mwenna. Ogusooka n'olabanga ogwokubiri ogwokusatu n'omufunamu n'olubuto si mulundi gumu 2 3. Maama lwaki tomushevi? Lwaki tomugoba n'omwana mwana ekyawo oba togize todda. Kitegeera. Kati natekereza ekirimu omukazi alabika ne Bruno ke yalekerawo okwepica naye ng'akimaka sente ng'ajja mu apartment ye ne yeebaka n'abaana amusaba sente n'afuluma n'agenda nga tamukutteeko. Kitegeeza nawe omukazi gw'olinamu ekikyamu n'ekizibu. Omwana n'ajja ogusooka ogwokubiri kanawe weekibiri. Kyova olaba Henry yatugamba abantu abo abeeyerusa. Mr. Henry agamba abantu abeeyerusa. Yali ali kusaagamu naawe. Mr. Henry yali ali mu kusaagamu. Era mala n'akizaayo. Nabadde nsaagamu nga nnoonya vibe. Okinoonyeza ku banno. Ate ku banno ye yali ayogera bibi. So bambi Dora, relax. Okulinge. Actually tudda mukola interviews. Ndabyeko abamawulire batandise aba YouTube batandise kwagala omunoonya. Ogenda kukuuca. Tudda mukola interviews nazo wawaddeko zimala. Abaana bamulinyidde paka mukono. Naye abadde transport yabaza. Ati nkugambye babadde ku listing nga nesente babazibagenda ofuna. Buli yakoze interview kubuulira. Ate nga buli agikola akugamba ngenda giwako ne gundi agipostinge nga bajjayo n'ez'abalala.
nkubuulira it was a paid for interview ebintu ebyo Vanessa yasasula ani sente Vanessa tewali this is a promotion true stunt nti mulimu ebituufu yes Bruno K yali yepicha ne mulimu ekigambo kya promotion leka wa Bruno K ng'omuyimbi kuba buli kimu bibiri obulwadde bwe babigira we bati nga mugenda nze ndi mukazi nekolera bizigo yange sente nzijja mu bizigo kireka wa Bruno ng'omuyimbi Bruno K ddayo ku I don't know even what to advise Bruno K sometimes oyinza omuadvise nalowooza omumanyira oba ye nga takyawulira buwulizi first of all agende bamusale gundi bamukole bagita vasostome gye basala abasajja ne baba nga tebakyazaala naye nga bayima naye dayasi agambe tayagala kuzaala ate basooka okutwala ku DNA abaagala gye bayagala kakasa Bruno K muvubuka abantu abamu bamwegomba bayagala kakasa bange abasinga nze ate nnamu n'ekirowoozo ne Serena alya nga si mukwano gwe yekka Serena abadde advisinga Bruno K Serena mwesonyiwe bannaye Serena ate mwesonyiwe okitegera Bruno K lekera okuleka obujulizi it's very important lekera okuleka obujulizi nze nali nguddeko nange mu blackmail emu it was a blackmail but Bruno K tavayo nakola interview hours not ever agenda zikola ne ku Vanessa yali agize anti agenda kujja mu interview nga kikyanoonya talina luyimba ayinza ofulumyayo ne bwalufulumya tewali kimwetaagisa kola interview agambe ki omanyi kyo bayagala kukola na concert mwaka guno okugenderera ani agenda kukola concert Bruno K agitekewa ku Serena kuba bitanda baggalawo ku Serena tajayo Serena tajayo era mpozi nga nagikolera wa kale Serena ku Africana Africana abapromota bateekawo babba bannaabwe Freedom City bagiggala omwaka guno gwonna asobola okukola good concert Bruno K ayina ennyimba ayina akayimba akanyumira one for the road kuba ka myaka gyadde ate n'ekirala baku ekyo mulimu bano abawala abeeriyo nga bafa baagala Bruno K basobola okujja ne bayingira ekikonsati ye lwekyo kumulabako bulabi tewala jawa Bruno K nga zeeko omulabako bulabi Bruno K is looking nice by the way is a very handsome afaanana Felicita era nze nembanyi kusooka ekitaawe obanga tata wa Felicita yazaala Bruno K naye nga si kyekituufu so alekera abantu abayimbi bonna mmanyi abayimbi bangi nga sente zaabwe bazijjamu ebyo endongo tereta nnyo miziki sente ziri awo mmanyi abayimbi bangi nze mmanyi abayimbi bangi tulina abo abaana abakwaya nabo sente bazijja omwo bitusi kwaya mbiryabe muyita bakwaya tulina abo abaana abakwaya kwaya ki obayimba ku kyakiyawa tulina abo abaana bakwaya sente bazijja tulina ono omwana asala omutwe sente azijja ndinda kani ojala twasanze tulina oyo omwana asala omutwe sente azijja ogamba ono yali kugundi kugala kusigakola interview abantu bangi bakoze interviews era kyemba njagala yali ku deep talk olaka gwogamba bangi era babaddeko ekyo ba njagala munoonye mwabo muleke gamba nayogedde omuntu tulina abaana bangi abaana bangi gasente tulina abokusala amaroodi awo abaana bazijja eyo kwegamba abantu bangi naye bo like bazanyisa bwongo oli bwagambagire mutuukirire mukimalire awo kati ye voice note yali asindikira gyera asobola okumutuukirira namugamba ngenda naye aganda ense gawedde mpozi motoka agikulekere wano oli yali ajja agamba nedda sente zizimutekamu amafuta yali azeetaka naye yali asobola okugenda mu kifo nze bali abaana mbamanyi nti bagizimba nga yawamu naye ebiseera ebisinga bamalako wiiki tewali agisuzeemu bani eri kulunda ki ng'omasuze entinda omulala kiwaatule wabuuza kati mwazimba yaki ate manager n'asulawa awo ye asula eno waggulu mugonzi abaana mmwe dayase bali kusonyiwa kyokka toka mu kampu z'abayimbi
Obera nnyo mukapu z'abayimbi. Bruno ke gwe njogerako ye. Naye ogambe bakola kya? Nze abayimbi bangi. Bangi. Tuba tuli awo. Shiba najja, Shiba yakuze bannange. Olabye post ya Shiba gy'ataddeyo? Nagirabye ku Instagram. Nagisomyeko kati. Nagisoma ogimaleyo, lwaki ogisomako katono? Bonna beebaziza buli omu yapositinze ku Instagram. Naye ate ekya Shiba kyabadde kyatukubye wala nnyo koza abasinga badde tubamanyi mbu anaakikola. Ekyokwebaza? Kubanga kati kankubuuze tubeera kubeera buli omu interview yapositingiddemu tulaba ani yakopya ani. Kijja olabika bubi nga ze seebazizza kijja kola kati kyenja tusookera Shiba. Ya 23 hours ago. Ye yapositinze ye nga yeebaza abayimbi. Nga teebaza abayimbi, saagala yeebaza abayimbi, njagala yeebaza Cindy ng'omuntu, specifically Cindy. Ati bona yabatwaliddwa. No, yakoze eya Cindy eri ku Facebook obedde etambula. Okay. Yakoze eya Cindy. Tugenda kweyaziza ku simu ya muzeeyi. Lwakola n'atateeka ku Instagram ye. Yakoze eya Cindy. So katugyetegereze bulungi nnyo gye mugamba eya Cindy mujja kumaliriza. Yino. Okay. Eno ya Cindy yaddi. Ya Cindy ya one day ago. Yeah. Nebaza kadanke wano wa Cindy. Thank you Cindy for accepting the battle that has reshaped the music industry. For the first time in Ugandan events history, 2 local females brought the biggest turn-up ever. Yeah. As the main event organizer and founder of Yolo Festival, I will forever hold this deal because this was my first and definitely not the last event. Details for next Yolo Festival coming soon. Okay. That was one day ago. Yeah. Cindy. Cinderella baby. Cindy smile ya posting it. Cindy Bruno yagamba my day one syndicates I really grateful bichi that was 3 days ago. Yeah. Najja then 2 days ago nalyoka postinga ki. So buli kimu kye yakoze ono gyasooka okupostinga 3 days ago. Shiba ya 1 day ago. Yeah. Ono gyaddamu okupostinga nga yeebaza buli omu Victoria University baani naye muno omwesera wa Mushiba. Thank you. Naga gundi thank you Victoria University Kampala for the opportunity bichi battle bichi. So ya 2 days ago ezo zonna zaaki za 1 day ago. Emu ya tenaweza na lunaku. So one was leading the other. Chembade kugamba. Kyonna kye kiri. It's okay. Still one was leading the other. Kati yo kantu kashibeera. Oli syndicate nnyo. Shiba yagamba amale mwekubira. Mwa ku kirungi. Nedda nkuwadde ate kwekubira. Kyogera kituufu. Naye Shiba ekituufu yakoze eki? Yeebazizza. Neyebazaani? Cindy. Mbuki? Weebale kukkiriza battle. Wabona era kituufu baamuyita tebamanyi nti ajja kukkiriza. Ate Shiba yatugamba yamuleta kuyamukomyawo. Kati some the way text gyewandikiddwamu eraga nti bo bennyini be baasaba beegayirira. Jamusome egundi ya Shiba ngisomye. Jadala party ya Cindy. I thank you Cindy for accepting. Yeah. Bali tebamanyi nti ajja kukkiriza. Kati lwaki ebigamba ate byali bikyukakyuka nnyo luli? Anti wali twali tulina okwekaza mu bantu. If kwekaza was a person yawe yali akolawo. Naye baana mmwe. Ekitegeera. Kusaawa zino. Omuntu eyafuna. Naye bane tugenda kusanga obuzibu next year ku Yolo okuleeta vibe. Tujja kufunayo bata endala. Yaani. Tetukola ate se yawininwa gine Cindy. Cindy yagamba. Temujja giraba. Nga tukole ya Rema Namakula ne omulala. Ne Shiba. Gwe basookerako yagaana. Rema Namakula. Muze munzije mu bintu byammwe. Nga tukole ya Irene na mubiru. Nani? Ne Juliana. Andi ate omukulu yennyini yayagala okwera ku stage. Ng'alina baba tulina nabo. Irene na mubiru baba muganda wange akutta ne woba gwe Cindy. Kitegeera? Ne woba gwe Cindy. Nabana yogera ne Jackie Chandiro.
off camera manyi ombera mu kamera abantu boogera birala muva mu kamera ne boogera birala Jackie Chan n'agamba whoever advised Gundi Shiba to battle Cindy was sick in the head ngamba mama tujeyo kamera mujijeyo we twajijeyo tutalina akyusa emboozi okujja ku battle kitegeeza kwambala bulungi naye ogenda kwekompozinga otya eddoboozi lifulumye lutya kati kuba biri kuliko eyamesinza apo naye nga wayogera okwambala bulungi omanyirawo then nalyoka agamba nze no nalina iPhone ne bagibba neŋŋamba abapoliisi muginonye muliginoonya muligindeetera nensigaza kanokiya kange kuva mu lockdown kaliko wanu bba tekaggwako muliro nkaagala mu kamera abakukubye iPhone terina mugaso akantu kano okuva mu lockdown yakaliko BM agira bawasindi ali mu gundi ng'agamba mu France bakoze batya bayokyeza za iPhone neŋŋamba omusajja ono bwe yagikola bazokyako kakaza bunga tezigasa oba buzazikoze biki neerinda ekituufu kyali ki zesamanya ekituufu iwe kyali eyagaba ogambe France bazokya naye bannange oyo musajja abawagizi ba Shibaholiki bamunyigira kuki mulinda mutya munnamwe najja performinga kukitegeera session esooka wamala ogiperforminga olwokuba saba oli script writer n'ogamba mukazi wajja kuba national anthem oli omufule catenalizer waliko esaala waliko national anthem waliko fireworks oli mwaite mumulabye mbu yayimbye dda anti ono yali ajja gusooka buli omu yalinako omulundi bagamba mweno battle mwalimu ebintu bingi mwalimu creativity ati kuwali okuyu atumanyi ekintu kimu okuyu jamanyi script writer ate okuba yakola yagamba Cindy obubadibadi munnamwe najja n'ayimba session esooka ne musirika mwali mugambye akasuka ennusu nedda ebintu tobyogera kale ennusu bagikanyuga oli n'ayitamu yaliza no naye nga atukuba kuyi muziki lwaki ate anooli yajjira mu kabadike babagamba buli omu no the thing was nedda ebintu byonna byali visible abantu baali babiraba bakasuka ennusu ng'era abantu booli we bali ne bagamba ennusu n'egwewo kasuku ye muntu waabwe kasuku yeefuula plastic sakimanya nti yeefuula tekimmanyi kasuku batugamba yeefuula gondi Bushington kasuku yabadde awalira abadde ku show awalira kyova olaba nti ffenna abali mu ndonga bategeera endonga nabagiruddemu ffe tugamba eyo yabadde toleni agenda kugamba tugundi yawangudde ko Bushington anze yawangudde mumanyi koko kasuku ani Cindy yawangudde ko kasuku obirabye negamba katetewe omwana Bushington ngagambye anolimba abantu ze yawangudde mumanyi kamugambe nti mwogere Cindy yawangudde ko kasuku obirabye nabivaamu Nenga first session in terms of attire I credit Shiba. That was her strength. Shiba mwambazi. Yeah. Kuba ye tatya. Akana abakuba konna akateekawo. Oba kalaga amatama yetafaayo. As long as akabakubye. Otyo. Kitegedde. Era twaliko wamulumu ku video shoot omwana n'amukwata ka video. Andi yali agobya abamulu okutaddamu ku video shoot ze. Omwana agenda n'amukwata ka video n'amuzoominga nga ettama erimu livuddeyo lino. Nga livuddeyo bweriti. If you know, you know. Yali atugobye obutaddamu kujja ku video shoot ze. N'abamawulire mukisusa. Kati mwali munoonyaayo kimatama. Era nange oli namubuuza ettama ly'omukazi obadde olyagaza ki. Kati nze nno nga nno mubuuzi bwe niko tebannaansasula. Mukutte ettama ly'omukazi mulitaddeyo mwagala ndyewa kitegere so ne wano so the thing was I was talking to some campus on Nanzi no mbadde njogeranga nazo gwegwe bayita ipo mutuufu no I never do that by the way I never no that's why temawulyako mu interviews zonna Cindy ze yakola nga ayogerako ebikwata ewani ewa Shiba obanga Shiba ayogerako ebikwata ewa Cindy nze bwompita nongamba nti ogenda kutegera press conference kwenkoma so time came nga baŋŋamba nti ndi mukwano nnyo gwani gwa Cindy
nze nali nsazeewo mbakolere bonna nkwate ekibayi ky'abannamawulire ekimu kiwe Shiba ekimu kiwe Simba ojoga oba uzeemu abamawulire bwe baŋŋamba nti nno anti bye bamuyita Shibbo bamuyita Shi balisalako Shiba ne bamuyita Shi nti oli yaŋŋamba nonga Shi yagamba nti tebagenda kukola kino because ennyo gundi neŋŋamba nekyennabadde njawuddemu mu kimpe n'okizza netugamba kati media ewoome bo ne bakwata media house emu yokka weti ne bagyefuga ne bagitwala tubalaga nti naye tubasabula nayo kati my work was to sit even mu media ono abeerawa maliriza omulimu ogwampeereddwa omulimu ogumaliriza ne ku show kwennyini nga round esooka yakagwa nga weesunye syndicate naye nga mbaga kuliko kigambo ki media nti nali nkola omulimu gwange ogwali gukoze eki gumpeereddwa nti ne first round egenda okuggwako ng'olwedde waliwo ali waggulu muki mu mawulire nga tebana na round yakubiri nga nina media house gye neewuunya yagenda neekuba emitwe ng'egamba Sindi tebamwepankako Sindi omulala bikoze bitya okitegeera nga yeekubidde anti muganda wange gyo bunoza bagiteekeka na like yesterday nga show yajja kuba bagiteekako nga kiraga tebagiwandiise kati baali bagiwandiika dda abaana b'emmenga abo b'emmenga abo tebasaaga bakola ki emitwe bagiwandiika ddako bbiri mabega kasho tennaba naye obusungu nga balina bungi baali bafakinensi obusungu abaana n'obusungu abadde baze babukompilinga so obusungu basinga ku obungi ennyo Shiba never revise her term naddala bwe twali ku gundi federation bigambo byakozesa I was one of the journalists yalemerako I told the Kenzo face to face yakirabanga fe abali baagala ozoleya oba okutabukira Shiba but ebintu byali bijja kukomaawo nagamba Kenzo leeta Shiba mu baana yetonde waliwo naliwo ne ngabantu ne mbagamba bring the lady here ayogere n'abaana yetonde nti amumuleke mwagala kumuvuma but abakujja byali bikomaawo abaana obusungu baali babukomyawo babutwala personal kati olwagira babutwala personal mukazi atumanyidde muganya omuleeta mulingana mu abamudifendinga komwe abaana ne batabuka ne bana abamuli okumpi talinamu baadivaiza bonna ba yes agambye kino ayinamu manager dirisa ndeka oyagala kunkubya musajja manager oyagala mukube tasobola no ngamba oyagala mukube kachatongo mukubira ki nti oyagala muyisemu eggaali wano byoyogera ate omuyisemu eggaali ki manager sewe manager kati yedda mu kifo kya jeff kumpi ndaba noono era oba yagala Shiba okubira ku manager dirisa omuyimbi tukoze tutya yamukuwaddi soko yamukuwaddi yamukuwaddi nze I've done interview za Shiba zonna zembayiseeko zesiitaagako era tankubirangako na simu nti tugenda kukola press era neyo gye twasembayo okukola nga tuli ffe nga gye nabayitako eyo gye twalibaali bagenda okushootinga vidiyo bajja naletinga mumaze n'okugenda ne bagamba nammwe leero mbadde mulina okukola interviews ne mugambayo nga tamanyi nakibadde kigenda mu maaso sagala yisa musajja wange oyo ngaali manager wa Ndongo si buli gundi bye ebyagundi musajja omukazi omusaza abiyita mu bintu bingi tumusaasire ku Shiba ne Sindi ani asinga nga teweekubidde ekyo nagano kyogera omukazi mbadde njagala kugamba omukazi ayita mu bizibu bingi Shiba tumusaasire right now gundi terasi bagiggala eyemu waliwo ebbaala ne pads banga wakati pads waba zitwala kawembe kiba kikola kwaje yatandikira bagamba ziri sayidi zeeyo naye tukisajaawe zizunga ebbaala ne baliggala kitegeera eryato bakalizi ate balitwalawo eryato lyomukyala siriryo njogere nyini lyo lyogere nyini lyo ddala siyogera nyini lyo Shiba holik era liriko lika omwana abeera Tanzania awo eryato liriko akagambo ne kugambye bakalizza
nze ngamba omwana abeera awo bamuyita ama ashibanga ate omwana oyo omumanyi yakwagala nnyo n'omudisappointinga sekinene nanyini lyato kibakulangani ku lyato ambasada naye bannaa kale eryato baaligize bakali kafe yakadda bali bagoba baki bali bamugoba nakutebyamanga kyobalabagana katubane yesaawa tumukwata empola nedda dda yasotirira bootyo sooka otuwe information emala naawe baali bamugobera kikafe sa kyekyali kyagobya kafe abaana bajja kugamba byogera tobimanyi ngamba neŋŋomi yali egenda vuga eŋŋumi tojja kufunira femu eyakulema okufuna edda togenda gifunira ku linnya lyange otegeera ki ngani agenda ofunya lwali lw'amaanyi ngani agenda ofunya omuyimbi kwini tojja kufunira femu ku linnya lyali kulema edda ng'oli dansa tatugenda gifunira ku linnya lyange ate bamukomezaawo afuna erinnya ebintu bino byadde bizibu yadde alina okudda oyambako yadde alina okudda alina muganda we gwe yatambulanga naye abantu basinga bagamba muganda nawe atiri si baluganda yadde akatini waliwo omulala atali oyo gwe bagambanga muno muganda wo yali munenemu bwati nedda she's very good friend sijja nabbe muyingizaamu I've refused nerinya sijja dyogera sijja omwana mumuleka sula wali emakindi ewansi babaki 7 yabawula nogattako 7 miliyoni ab'amazzi bacomplaininga Westlake oba ebamuwa contract abapositinga netubadde tukyali mu bbato ate ebyo byonna ebizibu biri mabegaawo bagambye ennyumba egenda olwedda bagala gisengulawo kati oba tunalangira baaniye munyonyi tujja kudda ebusaabala tulinayo gye tulinayo agamba ebusaabala mulinayo tunadde bashibawuliki muli b'amaanyi njokukuba gwe ebinnyo gwe kalabakagulika vidiyo k'omwana ng'akaaba ngabamugamba bamuwangu ngagambye omwana yo namusaasira omuzadde namugamba dda bashiba kyokoze omwana wange kuyimba bintu byotategeera oyo omwana ali yamugamba buno sindi yali awangudde bali tebannalangira bagenda langira ku lwamukaga nalabe cautions ng'ataddeyo ng'agamba omwana sindi alina kubatolinga alaini cautions yabirabirawo sindi watuleetedde obuzibu mu Kampala wano nendaba Munigeria ng'aseka mbu hands down bafa kinensi bagenda kujja basaba ekolabo wano nga basaba mu kampu yaffe emunyonyo aba abanna emunyonyo ewekaawo tuba tufudde nabadde n'omwana n'aŋŋamba mbuno omwana statement eno si yange n'aŋŋamba fake is a true definition of shiba mu basajja mbu naye anati abwakoma yimba sidi tomuleetera nayo tefameeka lwaki temumuleka ate ye abakoze eki neŋŋamba no naye banne ffe nga bashiba holi ate nga basindicate tusaba ekintu kimu ffe twagaliza saidi zombi bbiri ebyo yabiganye kyekyali kivumya vampino mbuki vampino yali oyo omuyimbi mbakola kolabo bonna yali ategeera lwaki batu yatuuka ekiseera ngeri pasono nga woyimbira saidi emu oyo kya oba oyo ekyeza ye najja ate nalibwe yagenda oyimbira koli naye atera yanyiga bunyiizi namugamba salawo naye namugamba itsoke ne bamaani akitegeera mana twaye muddwawe yatandise okwewozaawo ku net ate mudula namugamba mbunze ennyimba gye bangize teyaliyimbidde ddala kati nga nabyo teyakola rehearsals bali bamuganye naye yalemerako nagamba nedda n'okuyimba sindi yali straight tukoze rehearsal tojja kireke kolabo nyingi yazirekayo eya gundi eya karokasita teyagiyimba eya mudula teyagiyimba eya teyagiyimba nayo na yono omutizedi teyagiyimba eya gravity kati nno kamilio nolumba lukalo yali alinda era olwagwa weru tunagenda yali alina oyimba kyoyina omumanya nafa nga ndaba nfudde enyimiridde nate nga akazze emabega yayimba paati z'abayaaya bonna netugamba ate bakima kimu luyimba bonna
So the battle was okay for me. It was wadenga big trill yavuddeyo n'agamba singa bakolamu oluyimba lwandisigaddewo naye byo but people are looking for money. Yeah, nedda big trill teyayogedde kituufu mu side emu. But eno olaba kati kewedde bakoleyo oluyimba nga zino gundi ebbiri. Ekyo Sindi agamba terujja kukola. No lujja kukola kuffe tujja luwagira ffe ba syndicate ate Sindi tugenda mujja mu tiimu syndicate. Kuva n'olwaleero asigale nga yesanyu Sindi. Tiimu syndicate agitulekere tugenda gifunira adimini. Okitegeera? Lwaki? Adimini nga mumanyi nga tayagala kuta. Tayagala kuta kati. Kiri bwakiti adimini talumulinako buzibu. Adimini nge bonna baidimininga. Naffe abaground tugenda funa abaffe. Adimi tugenda kolayo syndicate endala tiimu. Kati go ongamba nti oli tiimu syndicate. Nze siri tiimu syndicate njogera wa tiimu syndicate. abamawulire mwekubira denzida nze amukolera tiimu Shindi. Lwaki erinnya lya Sindi liba liwanvu? Lwaki shi ebantono n'ennyukuta ze zimu 3 NDYSHE Shindi. Zino ziri 3 ziri meka? 3 nya Shi ndi ziri 3 amutimu Shindi. Gwamanyi ekitufu kiri bwekiti olina tiimu gyogwa ne bashiba olingi bakulabirawo ng'olina tiimu gyogwa ne bakujja kuki nedes ogenda kola otya okuddako bashiba olingi nakuwekubya ekifaananyi nga mukutene mu ngalo amushiba ajja mala kulangiramu ate mugamba Wolan naye Sindi mugambe ennyumba eno etambula yiye sagala gyogerako kati kale nga tutunagyogerako ekyakye tuba tumugamba okuba yakola bato nazeemu olaba Sindi yabivuddeko dda bali mu bya copyright ne babadde bagenze committee nga ba committee because that's I mean bino ebyakolabo ebya bato byajjawo but her main work is kulaba nga streamlining music wa Uganda balina okulaba nga baleeta the new amendment okulaba nti no industry music wa bamufunamu we saw Gundi ani yajja n'atutwalako sente mu Jamaica and caution yajja n'atutwalako wano milioni 600 naye nga yakozesa balooya baawano zibona balooya yakozesa baawano meaning things work but ffe tetubitegeera so bagezako okulaba nti nno if ekinyonyo kiyita mu parliament nebaddamu amendment ezo ne bazikola bulungi kati awo wetuli bino yabivuddeko kiri kyawedde naffe bashibaholiki twabivuddeko ebyadala twabivuddeko bashibaholiki twabivuddeko 23 hours lwe mwebaza abantu twabivuddeko twaki twali tukyali mu bya evening lago twabivuddeko kati twabirese banaye Sindi webale nnyo ku acceptinga n'ojja ku bato eno yaladde kyanjawulo kyalese ekyenjawulo lwakuba yalese abawagizi beetemyemu tulina ofuba okulaba nga tubazza oba hawu naye nga tulina onoonya engeri gye tukola ki gye tubazzaamu byonna bakolera concert ebakungubagira mbuki bakomewo naye bato kyasobola okuddamu okujjuzanga awo it's supposed to be a concert the big theory esobola okuddamu nejjuzaamu the big three Bobby akyasobola okugibeeramu I don't know simanyi oba akyasobola but according to Chameleon ajagala mu bulamu bwe nga bwowulira ayagala ddemu yerabeko nga bali 3 ku stage anti ekizibu bwe kiri Chameleon muyimbi kati Bobby Wine munnabyabufuzi no asobola okwambala nga bwe yatukolera ka press conference muna atugamba kati nzize nga Bobby birimbi byawudde bamugana ku stage watugamba kati ate ku stage ajje kukola anti kyobola kyekiruma Chameleon nti abantu babiri balina okulwana okulaba nga bakkirizisa ekintu kino asooka gavumenti obwe kyayinza okulwanalwanako naye kisinga obuzibu okukkirizisa Bobby abasatu ababiri abo ani kati akyalina ebintu by'okulowoozaako ebinnya bijjudde kusala amaloodi alina okulowooza kugundi soka alowooze ku kirowoozo kya Chameleon anti sala amaloodi sikwasula naye ate ayitayo n'atuuka ebusaabala waliyo ayite ku gundi tebanalubwa kolansi ne busaabala roodi ayite mu tawuni bwati yagende ate yeetooloola omu wetolooza amafuta gwagagula takyayimba takyalina ngeri gyafunamu sente ate azifunawo nga takyayimba buli mugomukulu wetumanyi kuyimba ana mugulya tiketi zitwale alina green byona yetaaga mukayaya kasente byonna akati agendanga munnabyabufuzi yaliko mu palamenti kikwanguyira nnyo takyali oli owa buli bwe twali tuwa biki era kati Bobby oba oyagala interview mumanyi
namumitingako lumu ku gulya navyo nga talabala kujja mu bantu afuna chance ninjogeramuko naye nali ndudde kibale kintwalidde emyaka boy twayogera one on one actually okuba we yayingira mu byobufuzi bade sidanga mukwogerako ngako naye one on one but ekyanyumira nti ng'akyanzijukira after all those years cause nzijukira Whitehead akyaliwo oyo gwe badipotinga omuzungu eyali amuyambako Whitehead nali nnyo close naye kati natambulako ko lumu ne Bobby ne tugenda nawo ku Panamera okulya emmere tugenda wabiki ne tugenda eyo ku bizinga kugaba mifaliso bitanda yo na group awo nagiriko then ne mutabani we yavaayo Kampala yayimbako ngayimbi akayimba kabana aka green biki ebyo bamwado wa ambassador actually this is the kaza yamukola ko interview nagenda na uwe ne breakfast ne Bobby kati nyo na chabijukira Bobby teyera bida munna nangamba kati omwana yakula ndozo mulaba ne ku kitimba akuze Bobby teyera bida akuze kituufu etunyumya mukaawo nali mu intern kandi ku PBS unasokera kola Bobby nena kati buli ogenda yagamba kwe kibula ndimbo kati ndudde aba kujjukira kubuuza ogamba kimwana yakuolo namulaba ku shwa navyo twali neri mu parking kubamba nyambuka ne Vixon najja teyerabira ba naye teyanjokya ate wali oyagala kwokya bannange yali aze kwokya ate tusanga ne batwokya babaze kwokya gwe buuza Kamiliyoni omusanga nagamba teeka mu enamba ye Kamiliyoni akola Bobby Wine takyakola Kamiliyoni ayokya nno Kamiliyoni akola ayimba buli wamu sanga muyimbi ayokyango oyo Kamili waba kutegedde ge mazima nyankokya yawo nogamba Kamiliyoni waba kutegedde aba kutegedde ne Bobby waba kutegedde aba kutegedde naye Bobby takyayimba yakokyayo nalo yali akokyeza takyayimba kati atajjo kyatya nga takyayimba awo ne mmanya buki abantu tebeerabira naate Kamiliyoni ayokya oliyagala kwokya oliyagala mubuuzaako namubuuzaako naawe nakitegeera amaanyi wagawuliramu nagawulira nemmanya gaali kamaanyi nemanya ne Kamiliyoni ayokya otuukira Bobby n'ogaba bannaawe badde nga esineyuguma bwoti naye Kamiliyoni ayokya noyagala n'omusaba ekifaananyi ate tewali tokyakola bintu ebyo saakimusaba ndika tewakimusaba watya saatya ate twayogera watya ala sikyali kulembo sebesa babifaananyi naye nsango kinsabe abaagala ebifaananyi byawalugembe dayasi wuno wano musango kimusabe basagala bifaananyi era Bobby nze ndi musajja wa Bobby nnyo yabijjukire oba kati nga tumaliriza njagala nkubuuza ebibuuzo bibiri njagala ansa ye ono kino oba kino kugwe saagala ogambe nagano kyogerako saagala ogambe ki njagala ansa kusindi ne Shibani yakusingira londako omuntu Shindi kusindi ne Shibani njagala okwogere nga nze kusindi ne Shibani yakusingira Shindi tomanyi kwogera tomanyi kwogera Shindi kusindi ne Shibani gwogenda okukolera Shindi bombi babiri amalako naawe nga tumaliriza eddala nga tumaliriza ku MC wa Shiba ne MC wa Cindy ani yakolera ku stage abali baleekaana bani omwana yamufu kyokugera kubanga ku bintu omwana zagala toto washifai dirishika musoba sisuubira like gwe tujja kujja ku stage tulwazi wano kuleekaana olimba yali ayimusinga kubali emusinga batyo bijasi kuba ndulu yakubaza nene manyina ababbi bazze yagambanga bashiba holi kimuliwa kati kazi nene manyi be babbi ngeje yabayitanga mwandoza babbi bazze kitegeeza Cindy gundi yakusingira ni mulodi munerwa luto lunene naye ali mwaka tegeera kikola walondeko obukundi bwa Sanje Ngero mate mwakulira mu kyalo nakulirayo Sanji wakakopa kuzala toto yali akamuyimbira ku stage yakamuyimbira sakitegere ngeje yali aleka loleka Sauli yako kigambo kye yagula yadi neki oludeko ready esala yagamba se buto nzomanyi ready esala I swear from the word go omwala ya sala ya sala ya
No, I don't see element ya emceeing in her. What? So she went to person buli Okay. kimu kyali ayogera bajja nga bazze kwegereka. She turned out to person. Hey. Nebo byali binyuma no yali bato. Yali bato naye olaba nti ono yagicontaininga. Olaba ye byakwegerega ono ye n'agoyinga person n'atandika kuvuma n'amuvuma omutwe n'amuvuma olubuto kitegeera kasita otandika okukozesa body parts z'omuntu kati ate ono ye yasigala ku ngoye zizeeyo mu boutique kuba wazeewoze nga tekituufu yali azeewoze Zezali kituufu asobola naye okubanga yagula ku olwo. Kizibu. Engoye zibaziteeka mu ekako boutique. sente wano Totojja obisente byo. Engoye zibaziteeka mu boutique bantu zigula. Asobola no ziwola baziwola. Yes, baziwola. Nze nina ba presenters bemanyi nga bw'omugamba nti no ng'omugamba muno tugende mu closet yo ojeyo olugoye olugenda okukyala nga terufaananika bamanyi bangi ne bano simanyi ba hostinga nights neza totera yakola yakola according to okuba n'omwimbi era bwe yajja yagoberera trend ya MC eyokulekana nga wogambye wama mubeere bulungi mweraba nze saakuza kuddayo singalo tubaleke babayi